nasi bali sitegede bisho tegeza kwanza kata munyo mpoza lokanga ki ne musonga munyo sena bodebo wa sawa jana ina bodebo musonga nada niza kaba kunyonyola mo ile myaka meka baada ya mwezi mmoja mbuza myaka 10 ando soka kama birthday kati ndio myaka abiri mwe ngumu when I was 22 bakuzala mwaka for me bakuzala mwaka bakuzala mwaka ki mwe buzimu mpoza ruwa kwanga ki nzoga oli musoga era to Raji muwaka wakati je kakube otambalo kanyonyo kekikategeeza ebizazi nabwe yasuze mu magulu gene kiwatuke kinyumirwa omukiri yali yalayiro obutasula muliri abaana bazina tebebanga muliri mikono waggulu erirawo banaliti bazina amagulu bagagali kwata wanganya kayimba tokamanyirenge ebisoko byozina byonna bigendera kayimba beat kabana nenda ku beat abasajja abawasa mwina omuzimu ng'ogera ku makya ng'okwata mawona muwala ng'otwalira nnyoko maama wulyo omukamwana kikyotegeeza kyobola tebakubambaga nekikwina ogenza n'otasiba katambaala olina omuntu gw'omufaananidde naye sijja mugamba bantu wamma afaananyani nga musajja jasi kyobulako mbuzi kirevu soko otema atibiri soko kite njagala nsiiga akafaananyi ngenda okasiiga nga abantu bakalaba tewekyanga nnyo oli omusajja teyekyanga bwemufaananya nze mumanyi wamanya yinza otubulirayo gwafaanana afaananyani taata kanzijalawo mwana omumpe ku bantu abafaanana afaananyani kafeero ate omulala yinza omusiiga akafaananyi aliwa ono ye musizi w'omufaananyi omulungi sebbanga olimba waliwo omulala ani uno aliwa tebamaweddeyo musizi w'akafaananyi mulungi wangi taata kale otomanyi mandokse olw'envi ani tunulano kyani bali mukituufu naye kikwini ne bageza bakunterako ekirevu kiti dredi ezo zikole kuti bannanga ofaanana Jesus Christ odalamu Yesu jangu nosabira mikisa osobola okukozesa ngenda nakiriwo kikuni mulimu ebintu ebibuzaabuza kikuni enyindo mu nsonga mugiyita mutya eyo bagiyita enindo wangi abasonga bakitowe kiri ate enyindo wezibanga nnyingi ng'esukkamu emu isigala nindo ate mu luzungu base bagalanya enyindo eyitibwa etya nozi ate weziba nnyingi tekiriyo iyi ate bona wazanye noses ana balimu njagala alina oluzungu olutuufu temumbulira wano bulokeri kubanga nzirayo eri ennaku zino ati ndi mu misomo gy'abakulu kati bayinza okukambuuza mu luzungu enyindo ennyingi baziyita batya nozi kisigala nozi esigala nozi eringa posho nogamba posho ozikalire muliko esigala posho kati awo otira omuganda atya omuganda mulaba edduka omuganda muyiiya atya yeyeka alina pululo ya nozi ekya ati omuganda enyindo bwebeemu agiyita nnyindo enyindo bwe zibanga nnyingi omuganda wagambira nti amayindo awabatamumye nze mmanyi mu butuufu olw'omuntu gw'otunuulira ng'alina ennyindo yava mu byennyindo gafuuka mayindo kikwine nanoonye alinange ndiwakumirako omukyala enyali eyo nga ngo eva ogenda out tova mukagondo naye ngaokweka kintu eki kiki mbaliga wangi walera bebakagondo atambuza embaliga mbadde
era nze kikuli kugamba ebigambo bino ebiriwa eggwanga ettuufu ery'okuwasambu oba musajja wa wano ng'oli wano muutega amatu musoga nga musirike ino mukubewa enulu kale nowulira eggwanga ettuufu abasoga jasimwina kimu kuwangala mu buliri kyekyokka abasaka mwenda ayagala awangala nga tamuweza nze nenepa wa banka omulengugwa naye bw'oba oyagala mukazi wakuwasa kuteeka waka kubona stress wasa eggwanga lya mukazi muganda omukazi omuganda akubumbabumba bwati n'akukwata baba bamusomesa be bakwata omusajja ne bamugamba omusajja ne wajja na stress bwe toleekaana kakkana mukwate bulungi senga aba yamuwulirira kati nze mukyalo omuganda gwe mwami wange wapasa ogenda kukomawo n'obusungu bwomu bumaleko wakiza okutwala mugambi wafaanana Jesus n'omumalayo yesu wenna oluyimba kamera omwami wawasa kikyala kyo kiganda era nasigaza kumafiga bwenanfuka nanfuka mpitakola mukazi gwe oyenze ekyala kyonna okimazeeko abasajja mubeera mumpimapima muyomba mutule omazeeko ekitiibwa kyange tombala mu magezi kati leero kwebakowasi nga sina kugamba kyengenda kubira nsaba kunsonyiwa anenda kumugo ate omugo gwaki ngenda kuweba ate okwebaka obwebasi webake wansi banange kanebake ate oyagala nebake kuba mama nalo kiki nze wembanyize sagala kunsijawo ate etya ozijja kumulamwa nze nazenyize nnyo obusugu bungi nedda taata kuba ogambye nebake kale ntuusizaamu nkoze kati galamira wandi galamira ngenda kukuba galamira ate okugalamira obugalamira tulina okuba amalalo kiki nze wenyiganga kkiriza nkukube nga kuba wenna wenna oteekawo kuba kikwini yendako mu bluetooth ogenda katuwa bananga abaana bemulabe bano badynamic girls setwaba traininga naye twasalawo netugamba engeri getufunye ba student tulibalekere fe tukole ki tukwate ate ekirala nekino nakyo tujja kufuna ekisumbe tukiwa aye tukwate ekirala kati omumwakana katusooke tukolemu jasika sampo mukakase nti fe twaba traininga kulo era batwali kitraininga abaana abo eyali olinga omulabi abeera waggulu ali waggulu nze yamumuwa oli abadde waggulu nga bamusitula nze yamumuwa kati nzali wansi nze nsitula ekyo kyagambye laba akanyama olwo gwe mulaba wano muzeeyi yeyakola ki yeyali pesi kakati lijja kakube bwe tujja tudda mu rihaso obukodyo bwonna wabwerabira iva otudde ku lumuto naye olinga atudde ku mutima obukodyo bwonna wabwerabira kati obulijjo olimbira ky'abantu mbugwe ogenda kukola jimu abantu bajje mu guuniyo otandika okubakozesa guuni mbali nange netegeka kujja onsala amasavu naye omazeemu amaanyi agagakolinengejesobola okugasalamu otya iva wangi wali olabyeko abakungufu bakungufu baki balaba mu firimu balaba mu firimu kwale nti nze siifu siifu kyeki siifu abamasita atendeka balabagala mu firimu z'abajjakishani obwo naawe tebunkola ago amasavu agabubazi musegelyasi kyekitaliwo nange wendi tugabaage tuswaleka tuli mu kibiina tuli mu kirasi kyenkola kyenkola kale nze nshifu nihamese nihamese kyuka mwene